bannakyemalira n'okuwa bannayuganda free Uganda. Obuvunaanyizibwa obwo bwe tukyatuukiriza era nga tukakasa nti mu kubutuukiriza tujja kusobola bulungi nnyo okuderivalinga era n'okuba nga tuli free ng'abantu mu nsonga z'okulaba nga tununula eggwanga lyaffe Uganda. So alhamdulillah obukulembeze generational vision bearer akyatambuliza ddala nga bw'alina okutambuza era nkakasa bulungi nnyo nti mu kutambuza engeri gye tutambuzaamu kati nga tulina a better public scrutiny ey'ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda. Omukulembeze atukoze bulungi obutagambika ate tetuyinza kutamwebaza ensonga bwazikutte eza okulaba nti eggwanga lyaffe ku nsonga ya corruption obuli bw'enguzi nti ali zero tolerant to corruption. Omanyi Kyagulanyi Robert ono abamanyi historia n'ebyafaayo by'eggwanga lya Ghana musome nnyo obukulembeze bwa Jelorings n'enzija ya Jelorings. Weewaawo nti Jelorings bwe yajja ye teyali nga Kyagulanyi. Ye Rawlings amekata kichwa ye ametoa kichwa guillotine ye yabateekako nga bakuba amasasi ne bakugjawo bakusiba emyaka mingi. Naye olabira ddala nga ensonga omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gyakutte obukenuzi engeri Jelorings gyakwata obukenuzi era Ghana nesimbula mu nsimbula gye yasimbula paka olwaleero ze zimu ge gamu ku mawanga agegombesa era mu COVID ge gamu mu mawanga ga Africa agaali tegali affected ng'abatuuze baago basobola okutambula mu mawanga gonna mu nsi olwa system gye balina eyo ebyobulamu. So ffe bwebaza Mukama nti gwe fumiitirizaamu Kayongo nga tolina Kyagulanyi mu biseera bino ali eyawuliriza PAL FM fumiitiriza mu nga tolina Kyagulanyi ku by'obukulembeze ebiriwo olwaleero ng'abo be twali twesunga be twali twasuuta be twali tulowooza nti be baali abateeketeeke ng'ate baali beekobaana dda mu ndagaano ey'okubonyaabonya ey'okutulugunya ey'okwetiribuusa n'okunafuya existentiality y'abannayuganda kye baagala ekya Uganda empya. So ababuuza nti yavaawa ababuuza nti ali biki naffe tubeera eno ne tubuuza nti n'ekituufu Kyagulanyi ali biki. Bagiyita PAL FM 107.9 ekkula ery'omutwe bulijjo. Mukulu wa Isonja njagala tutandikire ku ttendekero lya NUP eryazimbibwa. Yesebo twali wano n'oŋŋamba nti ettendekero lyaguddwawo era abantu baddembe okugenda okubangulwa. Mabegakawo nawulirako ku mawulire nti poliisi yabayita mugibuulire bye musomesa mugoberera sirabasi ki era yagala tugibuulire nti kali akawa omanyi awo obuntwala waiswa kakati basooka ne bagamba nga National Unity Platform ng'etondewawo basooka ne bagamba nti terina direction. Ne bagamba nti terina ideology kuba wabaddewo abantu bangi mu Uganda ng'obukulembeze minzaani babuteeka ku kigamba ideology. What is your ideology? Ng'osanga n'atamanyi naye ng'ayogera ideology. Ekigambo ideology mu byobufuzi kiva mu kigambo idea. Naye kyavaawa kakati ampuliriza twalina ensi ze twayita the Eastern and Western powers. The Eastern and Western powers za adoptinga mu nkola ey'enjawulo biki bye baali batambulizaamu ebyobukulembeze naddala mu nkwasaganya ey'ebyenfuna. The Eastern being Russia, China n'endala nyingi nyaawo, Cuba and others ze zakola the Eastern flank. Nga Eastern flank eyo ensi ezo ze zakola
zazikola nga zikiriza mu kye bayita communism. Kati nebayo Bungereza, nebayo Sweden, nebayo America, bo nga bakiriza mu capitalism. Buli muntu okuba nga asobola okuba nga alina obugagga bwe nga bulaba wano mu Uganda bwe tuli. Kakati ekyo twacha adoptinga as okuba twali ba British protectorate after the first after the World War, after the Second World War, we ba creating ekyo mu Cold War politics. Kubanga Cold War politics bye byobufuzi ebyaliwo nga bamaze okumala Sematalo owokubiri. Kakati olwokuba ffe twali ba British protectorate kyali kitusuulira ddala waliwe wamu okwadoptinga that ideology okubeera nga tuli ku right hand. Omuntu eyagezaako okutujjamu eyo ideological background eya leftist oba capitalist yali Obote, era gye tuyita mu African nationalism. Obote's move to the left, abasinga gye boogera the Nakivubo declaration. Kakati bwe tuba tutambuza ebyobukulembeze mu generations zino, abasinga ideology bagibesinga ku biki National Unity Platform bye begenda okukola nga kye bategeeza mu kyo nga bategeeza manifesto. Eyandikubuza manifesto omusanga nga na minister. Nga minister bana b'ekibogwe bazaalonda naga nti abo tebalina ideology nga mwogezi wa gavumenti. Abo tebalina ki ideology, but Uganda is anchored on the ideology of capitalism. Oli bwayogera ekyo ekigambo alinga bategeeza nti tebalina mulama kwe batambula. Naye ate bo bennyini ne bakeera ku makya kye nagamba ne baleeta kye bayita the non-aligned movement. The non-aligned movement be babasigala mu makati. They are not leftists, they are not to the right. Yes. Tuli wamu? Yes. Kakati eyo yebadde international ideological benchmark ku butya ensi bwe zitambuliza mu byenfuna, naye ezisinga zibadde overridden by that existentiality. Kubanga ne bosanga China kati erina abagagga aba China nga bantu. Russia erina Abramovic yali owa Chelsea, erina abagagga ab'enjawulo. So kigenze kikola kikyuka abantu bonna ne tuba nga tukumpi ffenna tuli ku the capitalist ideology. However, mu kyo kye bategeeza mu byobufuzi ebyensi nga muminimize okubijja ku international standard, nakugamba nti National Unity Platform eri anchored ku maanyi g'abantu, people power. Kakati the ideology of the power of the people is anchored even in our own constitution. Nsemateeka akugamba nti ebyo byokkiririzaamu byonna birina kuba article 3 nti power belongs to the people. N'ekitabo ekyo kyonna kiri on the preamble and history of our existentiality nga bannayuganda, ku bizibu byonna bye twayitamu mu kukyusa obuyinza, mu kutemula abantu baffe, mu kusanga abakulembeze ab'obulimba nga bwe tuze tubeera nabo. Ebyo byonna mweno Ssemateeka empya yamanya nti engeri yokka gy'oyinza okuwangula emmundu, obulimba, effugabbi, abantu okuba nga balina amaanyi gaabwe. Tewali kibiina mu Uganda kiri anchored ku ideological setting ya people power okujjako National Unity Platform. Tewali kibiina mu Uganda kiri anchored, kirina musingi gw'amaanyi g'abantu okujjako National Unity Platform. Kitegeeza kituukaana bulungi nnyo n'okutuula mu ssemateeka n'enzirukanya ya Uganda. Kakati ntwala wali kutendekero, ettendekero bw'oliteekawo ogenda okusomesa, kubanga Uganda tekyali ku maanyi g'abantu. Uganda eri ku maanyi ga bwannakyemalira na mmundu. Tuli wamu? Uganda eri ku maanyi ga nnakyemalira na mmundu, bunduki. Kakati okuwangula bunduki tulina kugiwangula n'amaanyi g'abantu. Okitegedde? Tulina kukiwangula n'amaanyi gaki? Civil discontent. It can be civil discontent by marching on the streets. It can be civil discontent by academic prowess. It can be civil discontent by court jurisdiction. It can be civil discontent by Ugandans waking up, rising up and saying enough is enough and deposing the status quo. It can even be by coup.
ng'ovudde ku ekyo kati ekyo nga kyekikolwa ekiri mu mikono gyabwe nga aba military personnel. Yes. Naye Society ya National Unity Platform is to overthrow a dictatorship to democracy. Okujjawo obwannakyemalira batekewo demokrasiya ng'abantu balina obuyinza obuteeka ono wano ne bateeka oli wali, obuwuliriza ono ne bamuwa obuvunaanyizibwa bw'atabutuukiriza ne bamugjawo, okujjawo okufutubbala ku bannansi ku nsi yaabwe ne bafuuka abaddu. Eyo ye National Unity Platform. Kati ebintu bino ne byetugoberera okulaba mu Uganda eyeegombesa enaaba naki? Uganda eyeegombesa ejja kuba n'abantu abalina obuntu bulamu, ejja kuba n'abantu abatakkiriziganya mu kulya nguzi, ejja kuba n'abakulembeze nga si bakibogwe nga bamanyi nti baweereza b'abantu, service above all, ng'ekyo bakimanyi. Ebyo tubisomesa tutya ku challenge nsi gye tulina nga Uganda ng'ababadde bagiwangaaliramu bafaanana nga gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni, kubanga akaliba akendo kalabira ku ki? Ku mukonda, akakyama amaki? Amamera. Ontegedde bulungi? Yes. Kakati mu kutereeza akakyamya amamera kwe gatuddeyo ku basics. Mu ggwanga nga bajjawo political education, mu ggwanga nga abantu okubasomesa history yabakulaga nti begenda nakusasula, tulina okuddayo ku basics. Ekisooka bannayuganda basomesebwe constitutional history, ebyafaayo bya ssemateeka wa Uganda, twatuuka tutya wano we tuli. Byonna mugenda bikola wali byonna biri wali. Communication, Wayiso ajja n'ayogera abantu ne bawuliriza ng'ayogedde mu nsonga ez'enjawulo, azabikola atya? Byonna wali. Tugenda kusomesa akatabo ka Jean Sharp, era batandise okasomesa Benjamin Jean Sharp, muzungu yawandika From Dictatorship to Democracy, era bamaze n'okazza mu Luganda. Okwanguyiriza munnansi yenna okumanya kwaffe obuvunaanyizibwa bwaffe twagamba twagala okuzimba obutafaali, building capacity of every Ugandan, one okuba nga asobola okwetaba butereevu mu kulwanyisa obwannakyemalira nga mumanyi nga muki. Ekyokubiri okuba nga yeeteeseteese bulungi okutuula ku mmeeza y'abatuukirivu okuweereza bannayuganda ku Uganda empya gye baagala buli omu okweyagaliramu, because National Unity Platform and the generational vision bearer Kyagulanyi Robert Ssentamu Ngobi balina obuvunaanyizibwa okutuukiriza ebintu bibiri. Ekisooka okumaamulako obwannakyemalira obuyingidde mu mitwe gy'abannayuganda nti tebusoboka. Ekyokubiri okuwa obukulembeze obwa Uganda empya. Era olumu owulira nga abantu babuuza, sometimes nze mbeera eraga nti Kyagulanyi atukoledde ki? Kati nemmanya nti kati bano babanja Kyagulanyi ali mu gavumenti. Ontegedde? Kubanga ali bibiri. Ali essuubi erya Uganda empya nti amalwaliro galibaamu eddagala, nti kifo ky'okugula amamotoka tulizimba amasomero, nti kifo ky'okukola ebintu eby'enjawulo eby'okwejalabya tulifokasinga ku munnansi on productivity. Ninawe njagala ontwale Wayiso. Kati ebyo byonna biri mu ttendekero. Naye ng'ebyo byonna tusomesa okuggyako Museveni mu nkola ey'amateeka. Poliisi bwe yabayitayo yabagamba ki? Awo njagala nti yalina kyegamba, yayagala etegeere nti Museveni tusomesa mujjako tutya namundu oba nabigambo. Tuli ku bigambo emundu tuzira bati emundu bannange nalize simanyi Kayongo ti ate we mundu atenye emundu simanyi mwabagamba tusomesa bina bigambo bigambo babuza nawulira bagamba nti twagala kulaba bayina sirabasi sirabasi eyimiridde etya kati nange kwendiko basomesa ate nno nze ndi kubanga I'm an international consultant of the United States School of Human Rights and International Diplomatic Protocol, Connecticut, Washington DC. Kakati Kayongo byebyo kakati bali eyo banunevu baga nti leero tufire sabireta record teziriwo oba tutebifaananyi kuba byonna tulina naye tuba tulina obuvunaanyizibwa oba okutuukiriza ku birala, so okusomesa kugenda mu maaso. Ate nze ku level endala obusomesa owa constitutional history Lubongo yawe Harvard Wexford oba otolodde ddala wali wennyini
w'amateeka w'abayagala Makerere University, Oxford, Harvard. So kati ettendekero litambula tebalina kye baligamba. Ate otugamba ekifaananyi kye batugamba bano tebalina kye batugamba Nubian yaire kanzije tandikira Bananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Ngirayo ko katono. Sorry sweet, banange. Chapati ziweddewo. Ate olunaku olwaleero. Chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala. Kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu. Mpomu! Nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi. Ejjira mu bipimo bibiri. Omuli ekyengano. Ogogosa n'ekyakawunga kakasooli. Erimu ne vitamins.